of Uganda has been cheated for a very long time. Even if you bring a good idea, if you have 70 people, why? People go, oh, nobody will buy it. Where to be a jar? I tell you something is way to China. Ntibaba again okubba bala disibe basookawo. Na promoting ekintu ky'ababbi. Bajja minister. Mukumza itamari yogera ku nsonga y'emyoga. Yafiye erirudde yafiira. Nkoboleze. Ebyo nabyo abulimba. Teri government egaba sente. Era baradisi bali basizo kiwema mu omuntu. What is the difference of emyoga and the rural farmer scheme and the NADS? Musi. Bachusa buchusa linya. Ugandans, Africans are very capitalistic by nature. Okay. Instead of giving a myoga, how can one get money? If you find the problems in your company, you float shares. You can't take it. These are family companies. 2, you go to a commercial bank. Your bank equals sent. People don't value free things. True. People don't value free things. A joke of it. Toyinza kudya mutamivu n'omuwa kukulira bala ya mwe kukulira soya ya mwe kumba omutamivu abanadis era be bayina nasale omuvaaji emwanyi be banazibbe be bisaplying. Where is the checks and balances? Nowhere. Yes, tosobola. President yavudde okubanja ayogera ku kubalidde enguzi ne NADS yabadde ku namba 9 nambye tosobola abana creation namba 8. I'm a change agent. If you want me to transform NADS, I can do it. 1, toyinza kubeera na NADS ng'olina n'ekyakabusenga omulimi asinga. Government yali sosene concentrating all resources in one area. Okay. Anybody who wants to invest in agriculture must go through this channel. Kati omanyi nti government erina faamu zaayo Buchiri. Lagu. Buchiri. Lagu. Yali akulya faamu za government. Moses Ali yasaba yente 300 nti yatunze yalisasula. Yalisasula. Atubuulire. Ne bakuba sempijja nti ejente z'amawoko. Scandal yali y'amaanyi. Kabusenga. Nze basempijja mbeewunya tonjogerako kigambo tetuddingana. Nga baagala okuba sempijja ave mu agriculture. Waliwo akasajja kali kabbye excavate empya nga kajibbe kagitikka kironga nga kabbye ekagirita mu kafyu. Kakati these people Museveni bwalijjawo government eyina idea za Museveni nga eyina abeetegese okukola nga government ya UPC ideology enade muteyina ideology mzita amali oli kumpe abantu bakulaba. Yes, andi nkugambye ena ideology NRM started as a temporary issue. Tuli mu mugendo tuli muki is not a political party. Abasajja ba UPC bali mu buyinza nga bayina ebizibu bingi. Akajoola ka UPC katuuka ku kyalo. Akakumbi ka UPC akasigula enkolokolo katuuka ku kyalo. Mzima nga nyumiza ku ba youth gye bali b'amaanyi. Omusajja yali bamuyita Kakooza ng'ava Kalungu n'agamba Obote nti Obote n'abuuza abantu ku kyalo Kawenkene mwagala omulabako ti Kawenkene Obote nti nabaga ngenda mubaleetera. Kakooza n'agamba Obote UPC man was a UPC man nga tayinza kwagala kulaba Obote Biridadi muwonge nti ayagala kulaba Obote nti bamuganyi Nakalema muganyi Nalwisa muganyi bano wala bamuganyi Biridadi muwonge nga yavudde mukono Kafeero Congress n'abeera akayinaga nti ayagala kulaba Obote ne bamulemesa. That's the party. Kakati Gundi n'ayita Obote n'agenda e Kalungu basimba ebitoke mayiro 10 embuutu ne ziva Obote yabayisa wa 2 ez'ekiro n'aga nti nali simanyi nti abantu mu Buganda banjagala n'agamba Kakooza baba bamuyita Kakooza bakafeera nkuwadde gali 10,000 eza hiro enkeera yajja nazo olwokuba tewali ba UPC Kafeero yazikolamu egundi e Masaka. Can Museveni offer you anything and you go with it? Look what the schools, Tata schools, twazitanga Tata schools. Every school had a Tata. Nga buli wakusatu bakima obwennyanja bakima obuwunga yero maize bakimaki mu lutalo ebyabadde bizibwa mu education. With zip ne baga nti ewaffe
Obote bwe yajja okugulawo ekyuma kyaffe eky'emmwanyi bano be bakibbwa baakikuba ekyuma ekyali kya musajja muyini nga bamuyita Mulodiini. Mulodiini yali mukwano gwa taata wange ennyo ne bakikuba mu 79. Kasirye Mayanja najja mu Coffee Marketing Board wa UPC n'agamba Obote n'akituddizaawo 94 million kyenda. Obote wajja ekigulawo ekaliisizo ne bayita abawala b'ebulinda kwasi the king bajje bayimbire abagenyi n'okubasaavinga. Obote n'abagamba omusisita ti njagala ojje abaana abo bandeetere. Ne babatwalayo. Meeting n'etuula. Kwasi the king essomero ly'Abakatuliki ly'abaana bawala Bakatuliki. Meeting n'etuula liri kaliisizo Bulinda. Ne bagamba nti ono atwala atya abaana ew'Obote abaana baffe abawala bwe babakwatirayo. Boodi n'etuula nemugoba. Wabayise ennaku ezi omukazi yajja ne tateesi kandi Museveni direct any of his people nti abo baddeyo ne tata kandi abaana badda kusoma ne tateesi abajja okukyalira Obote. What happened? You tell me. Obote was facing a rebellion. Kubanga gwe munywanyi wa Museveni. Kiki ekigaana lwaki buye wayogera ideology. Nti Museveni zimbagamba bulijjo nti gavumenti ya Museveni eringa bebi yasekera atamukutte. Gwerera bebi anaakutunuulira. Tekisoboka. Bw'omukyusa bw'oti ng'abe bebi yasekera atamukutte. Era ali mwesekera atagikolera baguunizi beyamba. Kusasa yafunye milioni meka. Gwandi yafuna sente zaabwe abakoledde. It's not a party. NRM is not a political party. It's not. It is a what? Wabulirako Obote nga ina gundi nti batudde ekyampanze batudde luddawo. Mzetama NRM ki oba si political party obateekemu obapakire no. A party man must be a party man must know Congress. NRM oba si political party ki? Natira UPC. Kafero Congress yaive waffe ku kyalo. Kafero Congress mwala we yali secretary wa Obote. Nave waffe ku kyalo nga ino omwana wa UPC. Musajja wa UPC omwana we yayise yavudde Makerere. Najja naye balaba Obote. Basanga Olulangalanga Edward. Mu UPC mulimu tribalism. Mu UPC mulimu tribalism. Temuli UPC teina tribalism. Gondi najja Lulangalanga. Baboogera ne Kafero Congress. Namugamba ti omwana ono wa UPC tiye talina mulimu ya graduates. Don't disturb Milton. Lulangalanga nakwata omwana emunyankole. Gets a man from Lakai, a boy from Lakai, Muganda. Lulangalanga yambalanga ebigatto bye bwe biti n'atambula n'agenda mu Coffee Marketing Board kati ekizimbe kye kiriko obumeme n'ayingira ng'agenda afuuwa oluwafu n'asanga mu office ng'oli aleseemu kooti afuluma sit there. Oli afulumyemu kooti gy'alese ku ntebe omwana gwesana nga batuula awo namugamba nti wowayo namuwamanga mwanyaki what are you doing here? Honorable Langalanga told me to sit here. Are you in the right place? Yes. Manager, politics government, if we want to solve a problem, create a contradiction. Langalanga got a job for a congressman, one of our congress, so where are I? Then, Emunyankoli. Abai peace babanga bagenda ku heroes day. Sente zaabwe bazijjanga kweri water. Kati yo kusanga ab'NRM abali ekyangu nga wali yazitutte nadduka nazo yagenze kula bizimbe. Ideology. Yebamenya. Iraka ideology. Yebamenya. It was wrongly built. Omusayi gw'ensiko baaguvaako ne bayingizamu abalala. Ekibiina era kivala ebiseera ebisinga NRM wawatali nsimbi tebakola. Anti nkubulira. Buli omu ayagala nsimbi. Ate tebazina olaba nange banjoga omwana omulenzi n'alowooza mbu mukalulu ngendeyo mukolere mi weewaawo gwena mwazi wafe atulaba kaakati ekyo kibategeeze
in the next 5 years of Museveni, Museveni should build a party. Okay. Me, I'm lucky. But how? I'm lucky these days. The Umanye Gondi Fellowship here we kutulamu. I'm cooperating with the elderly wing to shape. Waliwo Professor Musajja mugezi nnyo. Avuka watuvuddeko. Njagala mbabuulire. Avuka watuvuddeko watusuddewo. Mwe mutamanyi. ICC yatandise okuwulira omusango ogw'okukusa organize z'abantu battira mu malwaliro. Watugamba next month. 32 people were arraigned before the International Criminal Court on Thursday. Omusango gwatandise in one of your hotels. One is a Kenyan, another one is Rwandese, there are 2 Chinese and the Congolese, the rest are Ugandans. Baba somedde omusango, the first 15 ne babawa 3 weeks to respond. Tomorrow eriyo session endala. Bano abasigadde babawuddemu ebitundu bibiri. 15 and 17. Tomorrow there is a session. On Wednesday there is a session. On Thursday there is also a session. Babawuddemu ebitundu bimeka. Bisatu. Kutta abantu kubatunda mu organize. Okay. Kakati nze, this has been my struggle. Neche mbabuulira temuba mawanga malala agalimu ensa. Director wa side singa ali ku ttaka. Owa military intelligence singa yavudde wodda. Owa ISO singa yavudde wodda. Minister wa internal affairs singa mugobe. Owa and nkubuulira, how come that the International Criminal Court on its own initiative ye yawandikira president nti abo bakukusa ebintu nga bano bomenye iso baani bonna basirise natiddeko Museveni mulimu babiri be yawaddeyo namutidde diriwo ensene muwumulako ensene wona ku bujozi ensene wona kwajoga ensi naginyala ku mutwe weewaawo gwe nomwe fatugobera Quest TV nkitegedde kasoke emisooka tuzayitambale. We have the International Criminal Court is hearing cases, started hearing this case. Do not see it anywhere. Okay. No newspaper will publish it. You can even be reprimanded. But me, I'm what I am. I've struggled to ensure, because when you attack my family, I retaliate. Bali bagala kutta mukazi wange. Naye mwe nabagulira ne mbagamba kakati mulaba oyo omwana. N'omwana gwe bakutte nakulabye ngatta abantu. Mwambuleko mu kifaananyi. Ngatta abaana abawala. Kankubuulira oyo omwana is more important. Katono okujja katubuze katono nnyo. Gomera fatugobera Quest TV nkusaba episode gyo sooka kubanga tukuwa ey'omwana Ashraf Sengonzi osobola kubanga oteekako obuyambi obanga omudduukirira. Osade katono nnyo era nga ne baganda bange abasiraamu mwana bwa busiraamu tugenda mwezi gwa Ramadhani mwezi gwa kusaddaaka vayo gavumenti Mungu ebbanga limazenga mpadde ensimbi nange nkabere nga nziza ku mwana ombeere nga mujjanjaba bingi bitukoze atugaba wakitibwa ntubere nga tujjawo bye tukoze ebyonono byaffe nga tukolesa saddaaka mwana tubere nga tumuyamba abere nga omusaddaakira aberenga ono bukadde 14 bukaba bitagisa okuba nti ajjanjabwa. Namba ya mukadde we eri 0775 32 37 10 eri manyaga Arafa Masaba omukyala solo kubanga omukubirako Kasimu n'omwana obeera ngo omulaba wana omusindikira Kasimu nabanga solo kuba nti ajjanjabwa omwana we ensonga eyo twalako fenanga bana Uganda omuntu sekinoomu abakulembeze abanabyobufuzi mwenna abanaddiini nawe ng'obula solo kuba business man solo kubanga ovuga kuba nti oyamba omwana oyo. Ensonga eyo nga osobola kubanga tupira ku simu yaffe eri 0709 0099 tukutongera okubanga tutusaako ebikwatagana ku mwana oyo.